Kadama TV okukusaba Kadama kikyali kizibu ky'amaanyi era nga waliwo Kadama bakukusa najja nga ne passport yagiddeko teri mu mannya ge. Tugenda kufuna Kadama ono agenda otunnyonnyola ye agamba yakukusibwa, agenda tunnyonnyola n'ebizibu by'yafuna mu kukusibwa okwo. Mr. Kadama, nze njagala okulabula ku baana, ku bakyala abatambula gwe n'ofuna visa nga tofunye kampani, nga bw'onoogamba nti kampani gundi ye yandeeta naye ng'olina agenti n'akutikka n'akufunira eno tugeze kampani ng'ojjidde ku agenti ate nga si kampani zino eziri mu gavumenti. Waliyo kampani bw'otuuka ku ofiisi nga byakukuta n'oyitawo wali ku kisaawe entebe nga kubuze omuntu omu bakutalidde mu mannya g'otategeera n'oyitawo n'otuuka. Nze natambulako mu ntambula bw'etyo nga ngenda Dubai naye ebonyaabonya ogenda okutuuka eno nga ofiisi eyo yeekuguze, tolina tolina sponsor. Kati nga sponsor wo ye ofiisi eyo si na kampani wabula ofiisi, eba ofiisi teba kampani. Kiwulira bw'otuukaawo ng'otuula nga batandika kukutunda Abawalabu bajja. Jjukira ffe Bannayuganda tutambula kitono bwe tubeera ku ofiisi ezo, bwetaba kampani y'amaanyi tutambula kitono. Mubeera mixi ba Philippine ba Ethiopia, abantu abo basinga kwagala abo bannamawanga abalala, tebaagala nnyo Bannayuganda. Kati nga batandika okutunda omukama wo bw'ajja nti ntwala ono nga bakutwala, ng'otuuka mu kiyumba ogenda okulaba okoze ennaku 3 ng'omukama wo akugamba tuula mu mmotoka tugende, ng'odda ku ofiisi. Ate ofiisi ezimu zikuba kibooko, lwaki okukola kukulemye? Mr. Kadama nayita mu mbeera eyo e Dubai okumala omwaka mulamba nga sikutte ku 10. Ogenda okukubira agenti woono ewe Uganda eyakulira akubulookinga n'okubulookinga ng'alaba ebibozi by'omugamba bikoze eki, bimutamye n'akubulookinga n'osigala bwannamunigina nga toliiko ayamba agenti eyakuleeta already yakuvaamu. Mr. Kadama bakuzza ku ofiisi ennaku 3 ng'obuuza ofiisi bannanga ate buzibu ki bwenfunye? Ne ofiisi kennyini ekubuuza lwaki bakuzizza, ngo bagamba nange simanyi. Kumbe already baba bakimanyi bo nti baakutunze ennaku 3 oba 2 era bwe ziggwako nga mukama wo akuzza. Ate ofiisi eba esasuddwa ssente ezaali badde ezo nti bazikusasule mu kaaco, n'agenda okugula ku ofiisi aba amaze okusasula ennaku ezo 3. Aba amaze okusasula ennaku ezo 3. Kati nga kojja ku ofiisi nga bakwebuuzisa lwaki bakuzizza? Munnange simanyi. Kumbe ssente zo bazirina ate tebagenda kuzikuwa. Awo ng'otuula nga gw'otandika kaaba ebiyumba biganye nga bakutunda mu kiyumba ekirala. Okolayo wiiki emu ng'era bakutikka, mukama wo ng'akugamba paakinga tugende. Kati bw'olaba ku ofiisi bwe nabuukira nti baba bakutunze batyo, butakkuba ku ofiisi n'ozunga mu biyumba nga 6 n'okola emyezi 6 nga tokwatanga ku 10, wabula nga bakutwala mu biyumba n'okolayo omwezi 1 n'odda, n'okolayo wiikisi 2 n'odda, n'okolayo wiiki emu n'odda. Ne weebuuza bannange nze ssente zange tugenda mukubira tumubuuza lwaki takuwadde ssente. Ebyo obuzibu obwo bujja lwaki? Kuba nti watambula olina agenti yekka, tolina kampani gy'okaabirako. Kiwulira Mr. Kadama? Mr. Kadama nabonabonera mu mbeera eyo, mu nju bakkuba, nze nafubutuka mu biyumba nga 4 nga nzirukayo buddusi. N'ojja ku ofiisi ng'ozimbezimbye mukama wakube naye nga tolina Uganda gw'okaabira. Eyakuleeta olwedde yakubulookinga yamala, eyakolera visa. Mr. Kadama nasembayo nga ndi mu kiyumba kya Musudani. Ate Mr. Kadama abaana abamu tebafa butwa nti bamuwadde obutwa. Abaana abamu tebafa bulwadde, nze kye nalabako. Abaana abamu bafa njala.
obeera mu kiyumba nga mukama we yakuteerako nti olina kuzuukuka ssaawa 11 muga katonda mu ggulu ng'essaawa 11 ezo bwe zikoona mukama we abange eyasuza alowooza kuzuukusa nga ne bwogamba nti banne kanne bakkirizeemu nzuukuke 12 oba oliawo ng'azuukusa ali ku luggi lwate taluvaako n'ozuukuka 11 n'oliyimirira n'otambula okuva ku makya mpaka 6 gwa kiro oba 7 wali olwokutaano mukeesa abagenyi tebaggwaako ne Mr. Kadama nakola ew'omusuda naye nga nsiibirira obugaati 2 oba kye bayita kubusa bamu bakimanyi 2 bwe biti ne bukyayi Mr. Kadama kamunguluzo yatuuka okunguba n'endaba ensinga ya black onasookera ndooza nokulaba kamunguluzo oyo bw'atyo nempulira nga ngenda kufa kamunguluza nkuba ntambula ntagala naye nga njala okooyo okuva ku makya okola towummula buli lwakulaba ng'otuddeko bw'oti olina okuba nga olina kyokola ate Mr. Kadama kati ng'otambulidde ku agenti nga si kampani omukisa gw'okubeera n'essimu mu kiyumba oba namutono kuba bagikugaanira ddala bagikugirako na ku woofiisi abantu abo bakuggyako amasimu n'oba nga tolina ssimu n'ogenda mu kimu ne bagamba bajja gikuleetera okuggyako nga mukama wo wakisa nnyo 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 naye Mr. Kadama nabonaabonera mu kiyumba paka nakyo bwe nakiddukamu nenzira ku woofiisi era bwe natuuka ku woofiisi yagaana okunfaako natuuka ku woofiisi nentuula passport ngireseyo ne mbannyonnyola mbanjawo nga bakama bange bazze ne bakuba nze kataba nzite ne baŋŋamba nkuba abaana baabwe naye ekirungi ky'amateeka g'eno baagala nnyo evidence eba yaki ya vidiyo nga bagamba katulabe Kadama abaana be yakubye vidiyo eriwa nga tebagirina era mpaka omukazi we yalaba nga bankubye nnyo yali mu Ethiopia wa ofiisi yalaba nga bankubye nnyo kyava nsikambula ssaawa zaali mu 9 gwa kiro naŋŋamba bamugezi dduka bagenda kukuttira wano nga tulaba Mr. Kadama nadduka kuba natuuka okulwana n'omusuuta ne mugamba kufa nga yazze oba tokyalina kyotya okkiriza nti obulamu kati bugenze wabula essaala gye nasabanga nga bankuba ne ŋŋamba njagala nfe naye nneme kufiira ddala nkomewo ntulugunye ku bantu bano nga bafune ekkatambi ke bawaayo nti bannange twatta omunnayuganda Mr. Kadama omusajja n'omukyala ne mukoddomi baakubanze ne ŋŋamba kale abantu bange bamanyi embeera gye mpitamu obudde buno omukazi n'ansika nabagamba musoke mumuleke agenda bitu omukazi n'akambuwala nanyini ofiisi ng'alaba nfa kyava ŋŋamba bw'oba okyalina amaanyi agadduka Mr. Kadama nadduka ne bangoba n'emmotoka naye mukama mulungi saali waakufa ne bannoonya nga nawe neekukumye bwenti nziruka ngende ku poliisi nali Dubai nga nkolera Russell Kayima nziruka ngende ku poliisi Mr. Kadama nasanga bano Ababangladesh abavuga amamotoka yali abavuga zimayika ne mugamba ntwala ku poliisi yali antwala gwe kunkozesa oyo naye ne masuka mu mmotoka enkeera ku makya bukya nzirayo ku ofiisi yangu baninga tolina passport tetulina kye tukwagaza oba oyagala kudda wa mukama oddayo wane waffe todda tetukyakulinamu ttaano tetukyakulinako buvunaanyizibwa Mr. Kadama natambula kiwalazima nayinamu nusu 10,000 nga nazikwekana mu mpale kuba natambula nazo ze miliyoni 4 ndowooza eze Uganda yaffe nenkwata taxi kataxi okuntuusa ku embassy 5,000 okuva Russell Kayima okutuuka ku embassy mu Abu Dhabi gibe 5,000 ntuuka ku embassy nga ne embassy teyamba alina ssente ate nga process ekola ki ne batugamba muddeeyo muno ne passport zammwe ebikoze bitya nenzirayo batugambudde ku poliisi nenzirayo ku poliisi kwe kulemerawo ne mbagamba ku poliisi ya Russell Kayima ngenda kukola suicide wano bwe mba muganya okunyamba kuba nasulawo nenkeesa ne bakubira bakama bange ne bajja era omusajja n'ayagala okunkubira ku poliisi omusirikale n'amugamba leeta evidence bw'abanga yakuba abaana vidiyo gireete tumusibe wano tetulina teeka likuba abaana tetukkiriza kukuba abaana nga vidiyo tagirina era mpaka poliisi lwe yaviira mu musajja naye mukambwanye ne mugakwata pasipoti y'omwana ogimu si kwe kufuna kyansi naŋŋamba sigimuwa muzza ku ofiisi ne bagamba bakama bange sidda ku ofiisi
office egenda kuddamu entunde oba ofaanana otya oba ofaanana otya yo office erina kufunamu ssente kasite ekwata ku passport yo tekuta Mr. Kadama nagaana era mpaka omusajja yagamba batodda ku office weesalire tiketi nkuvuga empaka ku kisaawe era nakyo nakigana omusajja ayinza okunzitira mu kkubo naye nalinako katonda wange saali bwakufa musirikale yagamba gwendi ŋŋenderako tugende omwana muwa ebintu bye ne passport mu gikansolinge ne visa mu gikansolinge nemuvuga empaka ku kisaawe netugenda n'omusirikale ebintu babinnyima ne banvuga nga bwe najja omwaka nga guweddeko Mr. Kadama ne banvuga mpaka ku kisaawe we kuyitiramu awo naye okulabula okujja ne agenti nga toyina kampani kintu kibi nnyo 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 nga ne sponsor we yennyini tomumanyi nga sponsor ye office gy'ogenda okusanga eno kaba kaweddemu kizibu nnyo okusakisidinga ng'ojjidde ku agenti ng'era office etali kampani naye office nga yekuwadde visa eba kyansi nnyo 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 okuyitawo ebyo no Mr. Kadama nze bwe nayitamu e Dubai omwaka mulamba nga bwe nakugambye nadde waka nga nina obukadde 2 mu mwaka omulamba nga ssente zange sirina gwe nsindikidde naye nga buli mwezi ogutuuka okunsasula nasooka kutagaya mbiyumba nga bantunda nnaku mwezi meka naye ewa musoda nakolayo emyezi 6 nga buli mwezi bampa $5,000 nga baŋŋamba $5,000 simanyi gisasula simanyi saabitegeera simanyi ndi overstay sirina visa simanyi nsasula penalties nendaba nga mutuufu mmenyeka nkolera bwere okuwa $5,000 buli mwezi ate nga nago gakwegaya nakubuza ogenda zikozesa ki omuntu alina abaana okulya tewali